Wanje ogamba otya ex twafuna sente walai twafuna sente kitegeera obulamu bulungi nnyo mpozi obwo abayimbi b'eggwanga kati tulina babiri Jowy Landa ne Big Eye bwogambye Sabayimbi Big Eye omumanyi mumanyi available indicator byonna muyimbi w'amaanyi bagana mutegekera kivu nja beerayo mu supporting kuba musajja tutalina buzibu okubulamu bugamba butya bulungi mpozi obwo bwebale kuyimbira abantu mbaagala nnyo kubanga nze ndiwo ndi saabasanyusa oba naabasanyusa mbaliwo sanyusa abawagizi bange tutandikirewo ennyimba z'oyimba zino ez'okumukumu ofaaki n'ensi abantu baagala music liwe nali simba za kumukumu era mwali temumpagira bulungi so tulina okyusa mu strategy ate kiri mu kunkolera because ennyimba ezisinga tuta teasers by the way just abantu tebannakitegeera bulungi most times tukola oluyimba mu studio tuta teaser kabanga ka teaser katini ka introduction oba verse tuba tetutadde luyimba officially ennyimba zenina eziri officially out kuliko twafuna bayita X kuliko Sugar Mama Bajambula ne feeling ezisigadde zino endala tetunazita kati ng'olwa kamiliyoni tetunabaluta guno mwaka okoleddemu ennyimba meka so far nina ennyimba nga 13 mu mwaka gumu obadde okompitinga n'omukulu wa fangu nokuta ennyimba ate leero naawe noota neera wamulaba bwe yali ate yakolamu n'ekivulu bana Uganda baagala ndongo ate era wootata bagamba tota nnyimba kati kwegamba naffe tetumanyi kye mwagala naye ng'abantu strategy yange baajagadde aga sofa ku speed gye nteramu nina hiti nga nnya kati ennyimba eziri okukola ziri ku ground abantu ze bali okwagala tulina Sugar Mama you know me very well I'm a Sugar Mama buli lunaku ajjayo eka ba Sugar Dada kati tulina ateka ex twafuna sente kano kanaku 5 naye abantu bakaagala then tulina Abajambula gwa kinaawe tonzijamba jambula abaana ennyimba nnyingi lwaki ogambye luli olwago ntonabaluduta olwa kamiliyoni twataako teaser but video efuluma very soon video twamala dogi shootinga just jeri mu pipeline tugenda gita mu right time oba wate okuluta olwa Sheebah nti Sheebah yasooka okola ne kamiliyoni naawe n'ogamba oyakubira esimu n'akutiisa oba alina bye yakugamba kubuuza ekibuuzo olabyeko Sheebah nga posting oluyimba olwo oba just naawe owuliriza background noise w'abantu Sheebah ye nga Sheebah tavangayo claiming oluyimba kitegeeza teruba lulwe naye ye kanyini wanaavaayo n'agamba nti oluyimba lulwe awo nja mmanyamu naye oluyimba sirang so I don't know who releases these songs naye nga ye Sheebah ng'omuyimbi simulabangayo ng'avuddeyo n'agamba n'aposting oluyimba olwo ku page ze sikirabangako twalukola mu studio kuba nze Jeff Chiwa yakwatagana ne Chameleon then netugenda mu studio neturecording oluyimba ebyo nze saabimanyako nabimanya actually after kati ze kyenasooka okukola nasooka nengera nekebera ku page za Sheebah naye ng'oluyimba teruliyo so nengamba anyway wabanga omuyimbi yenyini tana posting oluyimba kitegeeza tewali kiddako ate twabadde tuli awo management eno joyina empya ng'ekuvuga speed ya Jeff Chiwa etya twadde tuli awo ate otadde oluyimba ne Vairota ate waliyo olutambula olwa Sheebah n'omulala kyekyo that is the same thing I'm talking about sinalabako either Sheebah or Zuli Terms coming out claiming to oluyimba olwo lwabwe ate tebanaba nalupostinga nako so oluyimba lwange ne Vairota twafuna it is also ate nga bayimba ebigambo byebimu nawe bye wayimba byebimu ne Vairota simanyi naye ng'oluyimba lwaffe kubanga tulinde if at all Sheebah and Zuli Terms come out and claim ti oluyimba lwali lwabwe then tujja manya nti munaye twabbye oluyimba naye tetunabba ku luyimba lwa muntu yenna because bo tebannavaayo nalupostingako wadde teeka waliwo eyabbye oluyimba mu studio n'aluta nze management yange buli wempa oluyimba olw'okuyimba nduyimba era DJ Roger ne Jeff Chiwa be batukwasaganya ne Vairota ne turecording oluyimba omala okurecordinga ogenda okulula lwa Sheebah nalwo lutambula mu bantu enabirabyawo ku TikTok naye nze siwa nnyo matu background noise era abantu bonna abali eyo nga banvuma I don't know why you're doing that wali abakuvuma gye bali but nze ng'omuyimbi tebindya kubanga nze teri kintu kisobola ku nothing can weaken me can break me down oba bivuma oba ki mujja yomba paka emunaakoowa naye nga nze ng'omuntu sirina buzibu
nze ndi just muyimbi gwe bawadde oluyimba okuyimba ate nekyewuunyisa bayomba naye ne bwe bayomberako tebannavaayo posting nti oluyimba lwabwe so mufa kinensi abasinga okuyomba bayomba bakugamba ki bagamba munabbi oluyimba desinaba ku luyimba oluyimba lwaffe era baluyita twafuna ne virota oba Jeff Kiwa ali mu kulwanyisa ntalo ze ne Sheba nedda by the Jeff Kiwa talina buzibu ku Sheba amwagaliza na birungi no just abantu bafani bo sometimes ebintu bino ebyendongo tebabitegeera kyobola bambi bo bayomba ne bye batategeera kwegamba omuntu nga gwo obeera otya ono kusooka ogenda okebere ku page y'omuyimbi gw'oyomberako oba avuddeyo na posting oluyimba n'agamba nti wrong niwe aba tanaba lupostinga kati ofa kinensi kyekikuyomba okubanga oyomba nomalako datawo paka nenge ebisinga mujja buuzako ku Jeff Kiwa ne DJ Roger bye babimanyi about that kigambibwa nti omuyimbi bwe bamusayininga mu lebe y'amaanyi enyimba z'abakoleddemu ziba za management eyo kyova olaba Jeff Kiwa ali mu kuwa zino enyimba nakugamba ziddemu zaali zange ziddemu tunaba tuli awo ng'akuwa onumya nnyo enjala nti luddemu kati nkubuza ekibuuzo before nga tetunata luyimba olwo twafuna wali oluwuliddeko kakitegeeza tetusobola kukola luyimba ate ng'omuyimbi yalukola n'aluta tekisoboka most times contract gyokola ne management naye matarenga wemba nvudde kangeze mu TNS right now obe wa DJ Roger nga nina ennyimba ze nakola nga nasayininga ne ngamba ennyimba za company wengenda mu company endala ennyimba teziba zange ziba za company kitegeera nze simanyi nti obeze ennyimba waliwo abaali bazikola as such naye nze ngenda bugenzi mu studio ne voicinga as I'm told to do kati wawulidde oluyimba lwa Sheebah ne Zuri Terms tewabuuziza ku Jeff Kiwa nti owaye ate oluyimba olulala lw'empulira lufaanana n'olwaffe lwazze lutya of course nababuuzizza naye ne baŋŋamba nze omulimu gwange ng'omuyimbi I'm supposed to sing lwaki nnonooza ate ebintu ebirala ate ng'era kyekituufu I'm a baby and I'm supposed to just sing omulimu gwange kuyimba ebirala actually ze sisoma nanyo komenti z'abantu just bakyali bange bankubya ne baŋŋamba nga bakuli bubi because ze sibeera nnyo na ku TikTok mbeerayo nga mpostinga video sifaayo oba nsomye comment oba ki sinze muntu ayagala nnyo ebintu bya stress kuba sirina buzibu na muntu yenna abamanyi bamanyi relationship yo ne Sheba eri etya simbi by the way I love Sheba so much because the first time I met her twali ku federation I was so happy to see her ne tuyimba namwawo ku stage so I wonder why someone comes out nagamba me mbonze I'm trying to fight her never oli queen kitegeera nze ndi princess queen have you ever been concerned like ng'omuyimbi n'ogamba Sheba mukwano gwange natadde oluyimba ate naye nafulumya oluyimba ng'olwange kamukubire kasimu tannalufulumya ne lutambula mu bantu gye luli nanti ye Sheba nga Sheba tannalufulumya and she hasn't come out to claim nti oluyimba olwo lwange kitegeeza Sheba nga ye talina buzibu sina namba ye ekyekituufu sina namba ya Sheba ate era sisobola mukubira kati mukubire mugambe ki nti owaye ebitambula oluyimba twalukola dda ne Virota ate nammwe mwatadde oluyimba Sheba tannata ku luyimba olwo because I've not seen her post it kabe Zuri Terms naye kati gwega munnamawulire osobola munoonyaako n'omubuuza kuba ze sina namba ye kino kirekawo omukwano gwo ne Sheba era tuli ba mikwano Sheba already muyimbi w'amaanyi ate wakabi tasobola kuddawo ate n'alwanira luyimba nabayimbi bato kitegeera naye ndowooza kiba tekikola sense era wenna amusanga nze nja muwaahaga omugambe n'omugamba nti oluyimba nalutadde oba ogenda mugamba alukulekere lwaki tomugamba n'alukulekera Sheba talina buzibu kubanga tannavaayo gamba nti oluyimba lulwe just wano abalina background noise be bangi anti awo wennyini woba omugambye nti Sheba nkwegayidde mami oluyimba lundekere ebisigalo gya bibuuza Jeff Kiwa ne DJ Roger be babimanye about that yeah so video byonna mwabimaze ya buli kimu kiri settled oluyimba luli out nebaza mukama nti luli ku trending everywhere YouTube streams nyingi shazams nyingi ne challenge munaku nnya tuli mu bita 15 tugenda mu kakaaga kitegeeza oluyimba lukola bulungi nnyo thank you so much timu ne siripo ekutwala etya ne DJ Roger bantwala bulungi we are very hard working lately n'abantu bakiraba nti Jowy Landa yakyukamu tuli busy tute ennyimba nyingi ate ennyimba zonna z'amaanyi
Simanyi bayimbi balala naye manyi nze gyendi. Tomanyiyo banno balala baliyo? As most times tuba tukwatagana ne Jeff tuba tugenda mu studio ate era ankubira ne tukwatagana nampickinga ne tugenda mu studio. Simanyi nnyo byabayimbi balala sijja kulemba. Ne okuva Jeff yata Sheebah agenza afuna abayimbi n'abasayininga n'abadroppinga. Gwe totuddemu nti naawe ajja kudroppinga mu speedi. Buli omu alina ensonga lwaki takyaliyo. Olinza osanga contract zaabwe zaali ziweddeko naye mmwe temubimanya. So signing a contract nga ya myezi 2 bisoboka. This is business. Naye nze nkolagana yange ne Jeff Chiwa bakwatagana ne DJ Roger my boss. Ne bakwatagana nti bamanaging Jowy Landa. Naye ate nze nina empisa ndi mukakamu. Era most people know me. Era mbeera onenewunya omuntu okuvayo nanjogerera ebintu ebitakwatagana oyo abaheta. Kubanze sina buzibu sivangayo ne vuma muyimbi yenna oba ne ngamba ono ali biki. I'm always in my lane. Yeah. So management erina amateeka ge yateekawo nti yowaye tukusayininze naye bino byolina okola bino tolina bikola. Just muzovu ebyempisa. No, just era ng'omuyimbi okuuma branding nga y'amaanyi oba tolina labikira buli wamu oba mu mabaala buli kaseera oba olina kubanga brand yo gikeepinga high. Ate neesanga nga nze sikozesa biragalalagala. Oba wabivaako? Tibikozesangako. Omuntu akozesa ebiragalalagala aba bifaanana. Yena aba yakoggakoga nga ali awo alinga naye nze nnyirira nina n'amatama manene. So nze sikozesa biragalalagala ate nina empisa. Sijagamba nti ndi perfect buli omu abaako ne bad side naye nze mpuliriza nnyo bakama bange kyabaŋŋambye because I want to be big and hotter. Yeah. Owaye twawulidde nti manager waako twala DJ Roger baamugobye gy'abadde akolera. Baamugobye yeegobye ajja ku managing. Nabiwulidde naye ate nze mulaba akyaliyo ku after 5 kati nange byansobedde. Namubuuziza n'angamba owaayi palapase w'abantu yakyaliyo era ku after 5 kwali. Newe njogerera kati agenda kumpewo. Yeah. Kuba emirimu gya bwa manager giba gimutwala nnyo. Ebintu tubikwasaganya kozi tulina tiimu nnene. DJ Roger is a CEO, is a team leader. Kati ate tulina tiimu y'abaana, tulina road manager, ground manager, abaana bakwasaganya omulira ne Papa Jeff Chiwa ye ebya music studios biki. Tenga buli kimu kiri balanced. Yeah. Omugaga Jeff Chiwa yagenze London yakutwala ddi London? Ngenda next year London by the way. Ngenda kuba ndongo. Yeah, by the way flight yange agenda soka. Okufuluma mwensi like okufuluma. Yeah, so I'm so excited. Ngenda sookera ate munsi yakabi. Nenga Jeff Chiwa ali London yajoga. Twafuna sente ayi twafuna sente babazadde baba wa mwente obwedda bukiripo abumpereza nga bashuga dada bali wali anyiga sugar dada. So bookings zawode yazikufunidde? Ya buli kimu kiri sorted ate kati endongo n'abantu bagiwulira buli omu asobola ofiringa akaliro. Ogenda mwezi ki? Oba tunaba confirm? Sinaba confirming but next year I'll be because tukola nnyo ate endongo eri ey'amaanyi we are not stopping. Yeah. Tugambe nti omuntu wayambuka afuna abalabe bangi nti nabo abantu abatandise okuvuma ku TikTok ne ku Facebook bazerwa success gy'otuuseeko saawa zino. Si balabe naye just bambi bawugusiddwamu katini. Kubanga ate bonna abanvuma banjagala. Deep down in their hearts badawo ne baga kati bambi bakakazi gatutuvuma kati. Nabo tubamanyi lwaki bayomba. Naye nga si baheta just bambi bapakita batyo kubanga nawe tomanyi kyoyombera. Nenge ekituufu okimanyi. Jowy Landa talina buzibu ate nga nakayimbye bulungi nnyo. Yeah. Nawuliddeko wakoze statement emu n'ogamba abaana banvumye n'engejja n'ogejja akabina. Wabula newazo soma comment ezo naye era nga bakyali bange bazimpereza mu inbox. Naye nziraba naye ate munayenze nga nseka busesi because nze tosobola kumbreakinga because of abuses because nabiwulira dda nze banvuma ne mpulira nga ya oli ekintu ekitali kituufu tekinnuma. So banvumye ne mpulira nga n'ennyashya egezze era nti yagaana. Naye bambi temunvuma nnyo naye ate oba oyagala osooka onvuma it is okay. Muyimbi munagamba ati grenade. Abula byadda simanyi naye grenade alayika gyali akola endongo mulaba ata music. Yeah. Yafuluma tennis no giyingira. Yalina ensonga ze ng'omuntu lwaki yavaayo. Oba kiringa nga ennaku zino buli omu osanga omuntu naye nga ex wa muntu. Si gwe gw'aba asookeddeko. Buli omu aba n'ensonga lwaki abavudde ewantu.
Abantu balowooza nti gwe yamulimirira avaayo goyingireyo. She is a grenade mwagala nnyo omwana eyampa hit ya bada. Kitegeera akayimba ako nga kakola nnyo. I appreciate Grenade so much. Yakubanga yanzikiriza ne ntuula mu kayimba ke. Abantu bakitwale nti wegatta ne DJ Roger ne mumulimirira mu muyingiro wa Jeff Kiwa. Wala Jeff Kiwa oyo mulaba. Tasobola kola na muyimbi nga tayagala kola naye. Kubanga abayimbi bangi abagala kola naye yasogamba ya. Now I can work with this artist. So fete tulina gwe twalimirira. Yes naye yayagala bambi. Kola ne Jowy Landa. Yeah. Tuwe Kivu. Asinatuusa mwagala kunsekerera. Sinatuusa kola ki? Kola concert sinaba. Ate ng'ennyimba ozikubye zonna ziyise mu bantu bazimanyi. Njagala abantu bennyini baginneesabire nga bangi. Naye nkyakola music by next year oba omwaka ogujja tunaalaba. Olaba Champion Good yalina ennyimba 2 n'alanga lugogo. Gwe ate amusinza ennyimba. Champion Good alina emikisa gy'oli mwana muto ali favored. Kwa muntu ovaaga mati ngenda kola ekivulo elugogo kiyita kyangu. Mukwano. No. Naye nga nja kukola eyo mu maaso. So guno omwaka nga tugumalako ogenda kumalako na nnyimba zino ze watadde ze zigenda okumalako omwaka oba olina ekira kyogenda okuta? Ngenda tta oluyimba lwange baluyita feeling. Wulira ebbaala onkubisa mu bbaala teri kuba macupa mu bbaala. Olwo tugenda tta video ya Roy yagwadda. Then by December tugenda tta video ya Jose Chameleon. Yeah. Tulina videos zonna ziri twazikola ziri awo zirinze kuteebwa. We are so ready. Yeah. Tebakutwale mu kkooti olw'ennyimba controversies zolina mu nnyimba ez'enjawulo ezo. Kooti ki? Okuwabira mateeka. Ng'ani ampaabira? Boddiramu ennyimba zaabwe. Banaye olemedde ku nsonga eyo naye ensonga yange nagambye ezo ennyimba gwe batwale because nabo bakoze oluyimba olulinga olulwo. So batwala kubanga era sibe bazitadde sinalabayo ko amaloboozi gaabwe mwegali. Kubira ku Jeff Kiwa ne DJ Rojo babuuze ekyo kibuuzo ky'omubuuzizza. Naye ng'ebyaddala haven't seen Queen Sheba Ozuli terms come out nga bagamba nti oluyimba lwabwe. So simanyi yatadde ennyimba ezo naye ng'oluyimba lwange ne Virota. Alright, X twafuna sente. Oza kikulekawo kino engeri gy'oli mu kutambula bw'otyo bw'otyo. Nze mpulira bulungi nti oluyimba lwange lutambula. I'm doing well, better than before. Yeah, kubanga nze ndi kamwa ka buli omu Jowy Landa. Yeah, that's talkability. It is okay. It is healthy. Yeah. X twafuna sente, walayi twafuna sente, mbwabazadde baba wamunte, laba bwenfuna sente, nalajana nga nkugamba togenda, wangamba olimba katemba ndilandiro ntunda mayumba negali mpakinze. X mwafuna sente, walayi mwafuna sente, nzabazadde baba wamunte, laba bwensuwa sente. Okitegedde? Bookings kyemanyi kati zeeyongedde n'okuseerooseera. Sugar Daddy lukoze bulungi. Yeah, by the way olimba lunewungiza naye kye nagenza olaba nti abaana ennaku zino bagala nnyo ssente. Bagala maaso asatu kyovula abaliige namba Sugar Mami ne ba Sugar Daddy. Fe tuyimba ku kintu nga kituufu tukiraba era kyappeninga. Oluyimba lukoze because lukwata ku bulamu bw'abantu. Yeah. Abawala bali mu myaka gye abadiringira mu bintu by'aba Sugar Daddy kagambo ki kosobola bagamba buzibu ki obuli mu Sugar Daddy obugira ku iPhone 14 iPhone 15? Kyeniza okugamba Sugar Daddy asobola okuwa ssente but you need to be careful with your life because ba Sugar Daddy balwadde. Balina ebirwadde bambi so be careful. Oba naye mutwale mwekebeze. Otherwise you will mess up big time. Masasa tosojifuna na osojyekolerera. But if at all you want a Sugar Daddy, be careful because nabo munaye tebabayinaako kisa. Yeah. Nabo basosa ku musaayi. Nabo basosa ku musaayi. Nze sina Sugar Daddy. Nze kanyini ndi Sugar Mami nemalirira. Genda ku YouTube yange tekamu twafuna by Jowy Landa and Virota and share it. Genda everywhere ne Sugar Mama and twafuna je ziri mu trending. Thank you so much.